Olowooza abaavu basobola okuba Kampala cream. Pressure eri ku Kampala cream. Omuntu okundeetako pressure ng'onjerega making sure nti buli naawe buli kimu ky'olina kikyo. Nadda ku bba wange n'amuvuma, nadda ku bizinensi yange n'ajerega. Nze mu ba renting ebintu okugenda ku Kampala cream siriimu. Naye waliwo abafuulinga n'agenda mu speaker apartment n'ateekayo ebifaananyi bye. Omanyi kye kitegeeza okubeera nti life yo ogifakinga. Emmotoka olina kurentinga. Okurentinga emmotoka si sente ntini. Ate nga Benz. Yeah, Benz ki? Yali Benz. Waliwo kye bayita Benz ne waliwo bye bayita Benz. Nze nali sinyumirwa kubeera na show n'aba n'oyo omuwala kubanga buli lunaku lw'ogenda ku set okuba ogamba leero bagenda kuleeta ki oba leero agenda kumpayiriza ki. Omuntu bw'oba talina content nga tolina content olowooza ebinyuma kuvuma bantu. Naye era avumye nkyaliwo nina emirembe gyange. Ndine Debbie. Yuntongo? Ye ndina ntongo. Weddira Nkima? Nkima mukyala Muganda neddira Nkima. Ya. Oluganda lwo lusobamuko kati nine lusinga n'olulwo. N'okulowooza ndowooza mu Luganda. Lowoozayoko mu Luganda ebigambo bibiri ku Spain. Nkirowoozezza. Nga kiri kitya? Kiri steady. Oli bulungi? Fantastic. Ebintu byonna obitegeera? Mbitegeerera ddala. Kampala cream eri etya? Enstressinga. Etya ng'ate okufuna akaseera. Kanyiriro. Omutanyirira bw'ati ekumalako etya akanyiriro? Gwe sente zonna kati zigwa mu skin care. Stress. Mbadde nga bayajja kuwa akaseera. Olowooza abaavu basobola okuba Kampala cream. Okubeera Kampala cream kikumalako sente. Enviiri, enjala, make-up, olugoye, ate toziddamu. Enviiri, waliwo n'abagenda ne bazidayinga ne bazikyusa ne balagala tulowooze nti mpya. Ng'ani nyumizaayokko kuba gw'oli nabo. Ani akyusa kkala obukala? Badde nsaaga. Agenda n'azinnyika mu kkala n'alowooza zina. Nanti pressure eri ku Kampala cream. Oba ani oyo? Simumanyi. Asinga okuba mukwano gwo Etania. Etania twetegeera. Kati ate omulala addako. Tewali addako. Kati ntegedde akyusa kkala z'enviiri. Etania yekka gwe ntegeera, abalala simanyi. Ate n'ono omupya gwe bakaleeta agundi Alisha. Omupya? Ogambye Alisha? Kuba gundi DJ. Kuba gundi gwe ba replace nga ne bamuleeta. Baleeta ani Alisha? Ye oyo. Yakyusa enviiri n'azinnyika mu kkala. Bw'oba ky'ogambye gwabyogedde. Gwe ng'oyagala nnyo trouble. Sinze by the way ndi mukyala ayagala amaka, njagala kufumbira mwami wange, njagala kukola ssente na kunyirira. Ebirala tebinkwatako. Kazo noyogera like akasete nendaba nalaba crib yo unless ngo tugamba wagipangisa for Kampala cream. Naye twalaba crib yo nga toyina wosobola kukerera ku makya n'okaaba bwavu. Okukaaba toyina kuba ng'okaaba bwavu. Ebirala bikaabya bwe nzuukuka nga ettama lizimbye kinkaabya. Abadde kibakusunye bakulumye bakulu. Nedda ng'omuntu astressinze nga neebase n'ensanyalala. Otera osanyalala ettama. Yambaako. Nedda. Miraba Kampala the cream tewali nze mu ba renting ebintu okugenda ku Kampala cream siriimu. Naye waliwo abafuulinga n'agenda mu speaker apartment n'ateekayo ebifaananyi bye. Nkugambye n'ateekayo ebifaananyi bye. Ne ŋŋamba ono ani yamugambye nti olina kuleeta wuwo otina tulaga gwani. Kati alayinza kuba yali asula mu speaker apartments eri w'abazadde be nga tasobola batwala. Bw'aba yasazeewo. Ne mwali mufaaki omwana ne mutuka ne mumugobesa ne mu Kampala cream. Yeyeegoba. Lemesa obulamu ddala gwe. Sina kye namukola. Nze nga bwe nfaanana olowooza nsobola okubulwa omuntu nsobola okumalako omuntu emirembe. Baby Gloria wagimumalako. Sisobola.
era gyali mwagaliza birungi byokka. Mwamulangira mbu afekinga life simanyi obulokole temulinayo mu bulaba. Nedda wamma omuntu okundeetako pressure ng'onjerega making sure nti buli naawe buli kimu ky'olina kikyo. Yakujerega ki? Yakujjako waya. Nedda yajerega omwami wange nti mukulu. Kale mukulu naye tomujerega. Kyakuluma. Nze kyannuma ye tekyamuluma. Sagala mujerega bukulu. Okay, si mukulu nnyo. Yagamba oba alina emyaka 7 naye ng'alina emyaka awo. Alina emyaka awo. Olina emeka? Nze ndi kibebi. Yeah. Debbie baby. Omwana ne mumufiiriza akalimu we katyo gigi yali eso. Fiiriza kalimu. Wamma sagala njogera n'omuntu nga gwe ate nzire ku njogere ku baby Gloria nga nsobola okuba nga nkola akalango k'edduuka lyange ekyomuntu akakola naye maama olinga agamba mbu she is not worth okwogera. Nedda gyali tandowoozaako lwaki nga mulowoozaako. Bireeta mu media katubikubuuze. Sagala kumala budde bwange nga ndowooza ku muntu atandowoozaako. Ndi wano njagala kunoonya abantu abasobola okugula engoye z'entunda si kwogera ku muntu. Nga mugigulawo nga watijja naye. Saatijjako naye nagezaako okumumanya. Nagezaako okumanya ani ono baby Gloria. Naye ye nga yazze ready to rumble. Ate nze simanyi kulemera ku kintu bwe nalaba nga tetujja kukwatagana ne mwesonyiwa. Nadda ku bba wange n'amuvuma, nadda ku bizinesi yange n'ajerega, naye nakireka ne nkita mwana muto. Omulaga nti olina influence mu kintu kino. Nedda yagamba sirina influence. Ate n'ogimulagirako bwereere. Sirina influence ku kintu kyo. Akyalimu. Si nze yamugoba. Omanyi kyekitegeeza okubeera nti life yo ogifakinga emmotoka olina kurentinga. Okurentinga emmotoka si sentence. Ate nga Benz. Yeah. Benz ki? Yali Benz. Waliwo kye bayita Benz ne waliwo bye bayita Kibenz. Ndeka nze kutunda ngoye zange. Saabirabako. Obinyumiza. Nze kutunda ngoye zange. Yeah. Naye sirimuyinaako buzibu saagala na kumwogera. Abalala abantu bagamba naye omukazi omukulu ali ku mwana omuntu akyojjanya. By the way, nsinze emyaka nga5. Wallahi jayo birth certificate. Nze atalimba oli yali mu gundi ateeka ebifaananyi mu hotel. Bwe bw'oyingira mu hotel otuusayo kifaananyi. Bafumbira toneetuuka. Nafumbira se nedda ndi kibebi bannange nkola ntya mukkiriza. Oli mu bufumbo bw'oba baby Gloria akusinga emyaka okola ki mu myaka emito gye? Yaŋŋambye musinze emyaka 5 sinza nsi Kati lwaki olomba n'omwana gw'osinga emyaka n'experience? Siyomba simuyinaako budde mwaba kiwanvu ya wallahi simuyinaako buzibu. By the way ne bwe mulaba nsobola n'omubuuza. Wallahi mubuuza. Wali mukubiddeko essimu okuva olwo? Sirina nnamba ye. Actually tweblockinga. Tweblockinga. Yeah, kubanga nze bw'onvumira omwami nkwesonyiira ddala. Oli nno muntu wa Katonda ajazinga ne Katonda. Tuli bantu ba Katonda. Nze ezange teziri ku YouTube naye nze ne Mukama tuli aba. Yeah, bwe tuba byakwekwata Mukama nange mwekwase. Gundi Debbie olina obuzibu wano. Buli wabeera olutalo obeera ku side gy'opiikinga n'olwana nayo. Wano twalaba olutalo lw'Etania ne Dani ono NBS ne Zahara Toto. Wapiikinga side y'Etania ne mukyojjanya Zahara Toto baagala omukuba amagirasi nga olagirawo nti oli ku side ya Zahara ya gundi y'Etania. Nalemerako ne ŋŋamba saagala balwane, saagala bayombe. By the way, era bw'olaba nsho nagezaako okugaddamu bagata. Nagezaako bagata. Already wali walaze dda tuli ku side ya gundi ya Etania. Nedda nali ŋŋamba nga buli kaseera Zahara ninako side gye mulabamu gye njagala ne Etania ninamu side gye ndaba
nga njagala kati nengezaako okubagatta naye kyagaana bugaanyi era bwe nalabanga Etania ayagala kita naye Zahara takita ne ngenda n'omuntu ayagala emirembe nze njagala mirembe njagala ssanyu kikyo singa okwagala ku Zahara side yo singa okwagala gye nsinga okwagala amanyi okukuza abaana be obulungi mukazi mukozi omukopako sina kye mukopako alina kyona kyona nedda kye nandimukopyeko tetulina tugende kukirala nedda nagezaako kyagaana buganyi bona kinaagaana ku Baby Gloria kyagaana ate kuzaala tonako kyagaana tewali buzibu kati kikyosinga okwagala kwetania enjoyment nedda Etania aina vibe Etania bw'aba mu kifo oba musanyufu sagala abantu nabeeraawo ng'aleeta embeera owulira olutiko ng'ayingidde ogenda okulaba ng'okogga n'okogga by the way abo abantu baali tebanyuma kubeera nze nali sinyumirwa kubeera na show n'oyo omuwala kubanga buli lunaku lw'ogenda ku set okuba ogamba leero oba agenda kuleeta ki oba leero agenda kumpayiriza ki by the way akuwaayiriza ekintu n'akyogera n'ayogera nga ekituufu n'ogamba by the way nagenda ku show nga ndi sure sirina kyenkweka sirina bigundi babita what do you call secrets sirina skeletons in my closet ndiawo I'm open I'm transparent nga ndoza tesobola kuba kigambo bayita kuba kigambo ye oli oba kituufu oba si kituufu ajja kyogera negundi we nedda ngamba Gloria oba kituufu oba si kituufu yakyogera kati nkuga nga alinga omuntu ali hambu kale gwe genda owehambu bikunyiza n'okunyiza nze bw'oba kampani Etania pani naddala Etania sinese eri wano bw'owana Etania ojja kuba mukwano gwange gwempani wangambye oli muntu wa mirembe wasooka n'ogobya Baby Gloria namukola ki omugobya simugobyangako naawe so agobya muntu nze balo ne bwe nkukyawa ntya so akugobya ku mulembe nange ndi muwala by the way singa Mukama atubikula emitima bw'ati n'agamba azina omutima omulungi yasooka okuyingira nze asookayo ate bali ogenda okulaba nga Gloria ayimba ennyimba nzija ku Gloria saagala mwogerako bakuleetera layika nga tumanyi munaakwatagana kiwala nga manyi layika simukyawa ye simukyawa simulinaako tabu naye oba nze kyendowooza kuba yali abowa nnyo kati n'alooza okuleeta omanyi omuntu bw'oba talina content nga tolina content olooza ebinyuma kuvuma bantu naye era avumye nkyaliwo nina emirembe gyange naye simukyawa by the way like simukyawa simulinaako tabu akwanalira akasenteko koolinamu ffenna tulina ssente olina omwami bonna abali awo okuleka Etania yatulaga gundi nze kyendowooza bonna balina ababaagala the only difference nze owange mubalaga yenjawulo naye Etania Zahara ne Laika bonna babawala balungi gamba omusajja gwe nga weetaddeko omusajja omu bano oyagala obateekako abasajja abangi nanti Zahara bulijjo abagamba alina abasajja njogera kyayogera ne Laika yabagamba mu episode eyasembayo yagamba yagaana obbalaga musajja naye abamwagala be bangi abaana abo bakubazaawe ne tuwa sibimanyi byoyogedde naye kale okay thanks oyina boutique soka tuyiseemu boutique wano I have a shop bagiyita Bougie eri ku Kisementi Crane Plaza we're on the ground floor tutunda buli kimu omukazi kyanoonya okuva ku glasses wigs ebiteteyi jewelry engatto buli kimu bw'oba oli metron nga weetaaga changing dress byonna tubirina
So kati gwe wafuuse kaguje wa Kampala Cream gwogenda okumalako banno ajja yakonako n'agwaye gwogoba gwogobesa. Ekyo si kituufu era oswadde okyogera. Ate Baby Gloria wali abalaba bajja kulaba. Baby Gloria yakutumye nvaako. Akati wakakulemesa ensi. Sinze yamulemesa. Yeremedda. Nedda yasalawo okujja ku show nga buli kimu kyakupangisa sente ne zimala nga tekigatta. Kubanga bw'oba okeera nga buli lunaku lwe baleeta kamera olina okupangisa ennyumba, olina okupangisa emmotoka, olina okupangisa engoye, olina okupangisa buli kimu kimala ne kituuka. So my name is Rinaldi Jamgisa. I am the PR and Communications Manager at MultiChoice Uganda. Today we are showcasing what we have in store as part of the MultiChoice Uganda Media Showcase 2024. This is an event that we hold annually. Sometimes we do a hybrid kind of event. Sometimes we do it hybrid, sometimes physical. But importantly is that the purpose of the showcase is to help bring for us information in as far as what we are up to, what we are doing, what have we been doing in the past, what are we currently doing, and what's coming. And so throughout the showcase we're speaking into these things. I think important for a conversation like this, like we're having right now, is that we are basically speaking to things like local content. We are speaking to international content or general entertainment, kids content, sports that we know that our customers love very much. And so for us, it's very important that we share these updates and information as it comes. Importantly for us on the liquor scene is that we have shows that have been on for a while and now coming to an end. Shows like Damalai, shows like Kampala Cream, which have been a sensation across the board for viewers. But just to let you know that these shows are coming back. Damalai will be coming back for a season 2. Kampala Cream will also be coming for a season 2. But also important is that whilst these shows are going on season breaks, we shall be having them replaced by other shows in the meantime, because guys need to recuperate, guys need to plan, the shooting afresh. So it's very, very important that they get this break time to be able to do that. We have shows like Mom vs. Wife that's coming. We're currently shooting another show called Crossroads that will be coming in June to replace Sanyo and Sanyo. And Sanyo will be ending its fourth season. That has been on since way back as far as 2018, and so we have it ending in June and replaced by Crossroads. Any other question? Yeah, let's talk about Kampala Cream. It has been a little bit of short time for the season 1, and we're saying the season 1 is ending. You're planning to shoot. How many episodes have this are going to talk about? You said that was 2020, and we see recently we just okay. So Sanyo in itself, Beloved, all these are telenovelas. Reality is a bit different because it pertains to the everyday life of the cast and the crew. And so this particular time, this Kampala Cream, what we did for it is it had 13 episodes, premiering as far back as January 14th and has been on until last week, right, which was April about 7th, which was when we had the last episode of it running, final show for the first season. And so out of the fact that, as our viewers, they showed us that they've loved the show, they're enjoying it, and we said, no, we now need to extend and bring more of it. And so currently we're in the planning phases to see that Kampala Cream comes back with a bang once Mom vs. Wife is complete. So we're very, very excited to do this. My interest is all still with the Kampala Cream. The drama we faced in season 1, are we coming back clean? What is clean? Sorry. Yes. Are we coming back clean? Coming back? Drama, like we had in season 1. No. So reality is reality. Unfortunately, the way it works is that we do not force it. Right? People keep asking, is it scripted, is it not? And we've had people mention that it's scripted, but it's actually not. These are the lives of these people. It's their everyday life. Meaning the camera will come, follow you. Like I was trying to write through her song and plan for it, and we went and shot that. Mami Deb was launching her new business, what's it called? Bougie, and we went there and shot it. And so that's how it works.
she was being proposed to, and were there DJ Etania as well as DJ Zato. All of them had experiences, and we went and shot those. Why? Because these are creating an opportunity for our customers to touch base with the cast and their lives in general. So nothing is actually scripted. Possibly, mostly what would happen, honestly, is guidance, but not to say that, go and say this, go say this, go say this. No, that never happens.